Ekikulu kya byonna nti gwe ne bw'olowooza nti omwana we yagala abeere musawo ye omwana we ayagala kubeera ki? Nze n'emikwano mingi nnyo ba movie directors bagamba tata waabwe yali agamba tata waabwe baali bagala babeere ba engineers baki ne bagenda ku university ne basoma bwa engineering ne bakwata ebitabo ne babimuteera wali taata degree yo yiyo ya engineering se kati njagala kukola kye njagala. So ffe tulina obuzibu obwo nti we are forcing our kids to do what we think we want them to do. We are not giving them a chance okwediscovering nabo bagamba njagala ki mubeera wano ne mukungiriza ba Ronaldo abasambi b'omupiira mwe mulowooza abazadde baabwe basooka bakaka bye batayagala babatambuliza mu kkubo. Bw'olaba ekitone ky'omwana wo muyambeko nga Vicky bw'agambye mukwatireko olabe how far they can go with that kitone mu guiding abeere ng'asoma ebintu ebirala naye nga n'ekitone ky'okola ki okisupporting omutwala mu academy weekend n'asamba omupiira oba weekend n'omutwala n'abeerako n'abazanya firimu kyayagala mu kinaturing temukiremesa kwa buli lw'okiremesa bw'akula era ajja kufuuka adult nga yeesalirawo agenda akikole. Obubaka bwe tulina eri bannabitone abato omwana bw'aba ayina ekitone bamuleke akiyige. Edda ffe we twatandikira okuzannya bwe wagendanga mu mizannyo nga bakugamba yonoonese agenze laba byagenzeemu ne kakati nammwe mukiraba abazadde nammwe mukiraba nti abaana baserebu bonna be mulaba nti abaana abato they look up to them naye nga babeera teboonoonese era bagenda mu masomero nabo ne basomesa abaana mubaleke bw'aba agambye njagala kanika akanike emmotoka okukanika bw'aba akoze profession ye n'agikola bulungi tewali kimugaana genda maaso. Kati ffe tetwamanya nti bwe tunaakaddiwa tugenda kubeera makati batwalowooza bazadde baffe batuweerera bagamba mugende musome nnyo ogenda kuba musawo ate abazadde baagala obusawo mugenda kuba omusawo era ogenda kutujjanjaba wakiri onooba ow'amannyo. Nedda mwana wange twamaliriza tuli eno naye nga naffe eno gye tuli si tuli bubi nnyo nti bannange wuuyo asibaagira. Nedda abazadde ne ŋŋamba abazadde nkubira omulanga abazadde muleke abaana mubayambe ku bitone byabwe. Yes, Federation anti yase mbadde ngamba nti ekyo kyo that is a sign of growth in our industry. But federations are for individuals. It is kwegamba obasaasira nabo muli omu we need money, we are poor. Atenga ne industry okusobola okuvaayo twetaaga ssente. It's a very expensive venture nga twandyagadde nnyo okulaba nti tutumbula ebitone by'abaana. Entertainment industry actually kuze nnyo egenda ekulira ddala nno nnyo kakati mu Uganda, actually ekulidde ddala. So n'olwekyo kyandibadde kirungi talent z'abaana kubanga wanseene eriyo ba baby cool abato aba Spice Diana ba Sarah Gava ba Bosa bonna abajja in these youths. So n'olwekyo kirungi ne tutandika okutapinga ku talent z'abantu tetuzirivolpinga nga bakyali bato. Bankakati wekituuse entertainment yokka kizuuse kakati nti
omuntu asobola okulivinga asobola okubeerawo ku kitone kye n'azimba n'alabirira abaana n'asasulira abaana school fees nga akozesa kitone kye. So n'olwekyo kitukoze obulungi nti ne gavumenti bwe yakyusa curriculum yakiteekamu kwegamba ne tuba nti skilling abaana, it's also part of the syllabus mu ssomero. So n'olwekyo we are now balancing co-curricular activity ne academics. Omwana asobola kudda ku kitone kye n'akidevelopinga n'afuuka successful at the same time ne academics kyekyo. So n'olwekyo nze okujja mu ssomero nga lino okwongera okwogera ku talents n'okwongera oku encouraging abaana ne abasomesa n'abazadde okuba nti bapushinga abaana baabwe ku kintu kya talent, kintu kitone kinyamba kubanga sandyagadde kuba nti tuleka vacuum babakira batya mugundi mu industry oluwonko tetwandyagadde tukuleka mu luwonko mu industry. So n'olwekyo nze okujja njagala kwenkaraginga abasomesa, nkaraginge abaana, nkaraginge abazadde nabo baleme kukitwala nti omwana oba wastinga time naye nga omwana alina mu maaso era kyajja okufunamu kubeeramu. However, kyenandyagadde okugamba government, what we need is a ministry for entertainment. Now we tutuuse ministry ngeri run by technocrats, abantu abajja okusobola okutuula, si individuals nga ffe ba artists and so on, no, but those people who know how to, to run and administer abo betwetaaga okubeeramu, so that noba bategeka budget, Ministry of Entertainment erina omutima gwayo mu trillion, because right now lwakuba nti abantu tetunaba kukiteekinga serious, naye entertainment yalibadde mu gavumenti eteekamu ssente nnyingi nnyo. It's a very expensive venture, by the way. So we baba batuteereddemu ssente, ministry neryoka ezirregulatinga bulungi nebange esobola okuzigabira boba bataddewo shows, bataddewo ebintu ng'ebyo ebyongera okutumbula ebitone byaba artists abaliwo. Okiraba ekyo kijja kutuyamba nnyo. Naye wetunadda mu gundi amanyi abaana aba.com ennaku zino balemye okutwebuuzaakoko, ffe balowooza nti we are old school, so that's why they ignore us. Omukubi w'ebikonde ava mu lufuka, ava mu Bundamaya division, so okutumbula ebitone abazadde bonna tukyenyigiremu, tukitwale nti nno kyekimu ku kintu ky'oyinza okuwa omwana n'akiryako nga yeebase, n'akiryako ng'atunula. Essaawa zino omuyimbi afuna ssente nga yeebase, omuyimbi afuna ssente ng'atunula. Bw'ogenda ku social media ezisinga obungi essaawa zino, omuyimbi afuna ssente ng'akoze ka clip ke katini, TikTok ye nemusasula, YouTube ye nemusasula, social media ye nezisasula. So bazadde bannange mbakubiza naddala bali mu Bundamaya, bw'olaba omwana wo ng'alina talenti, kikozese ng'ekyobugagga, kubanga talenti eyo esobola okuliisa ekika. Muzana mulimu omukyala alina omwana we musambi wa mupiira era asambira mu Scotland. Omwana oyo afuna essaawa zino $1 buli awa, $4,000. Kiba kitegeeza ki nti omwana n'omuzula nga musambi wa mupiira nga muwala, muwe support. Abaana kikola ekintu kye baagala kuba support. Era nze n'abakulembeze bannange, bakansala bannange tuli basanyufu ku lwa Verona yebale nnyo okukeera ku mukyokkola ekintu bwekiti okutumbula talenti z'abaana baffe abasangibwa mu Bundamaya, ate yebale kuddiza bantu.